Member wa Parliament wa Kira Municipality Honorable Samuel Junganda bamutute talinya Honorable Fiona Nyamtoro yawadde speech erese bana Uganda nga bawuna abamunga bakutte ku mimwa ensonga za Honorable Joel Senyonyi ne Dean Lwasava zo zikyalanda ate waliwo omuvubuka ate naye munnange avuddeyo kubanga ayambalira Fatsan Genomozi Kainerugaba abange binagwa bitya binatambula bitya fe wetuli nnyo byonna byonna tujja kubanga tubikutuusaako naye nga nkugamba kimu nti omukoto guli gumu gwokka NCKTV era gwe gwoli eto na subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga womala okusubscribinga ng'onyiga kadde ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire tujja kubanga tugakutuusaako. Omubaka w'Ekira Municipality Honorable Samuel Junganda ono nno nga munnakibiina kya FDC bamututte talinnya era nga poliisi ezze n'emuyoola ne banne babadde nabo olwo nno babadde beesoze e Kasokoso nga bagenze okuba nga batuulako n'abatuuze batome empenda naddala ku kino ekisenda abantu oba ogiyite evictions naye munnange tebigenze bulungi bibino nga we bitambudde. The Southern Bypass Jinja Expressway will be passing through parts of our constituencies, both my constituency and Honorable Balimoso. People were told in 2010 not to develop their areas because they are going to be compensated. 14 years later, they haven't been compensated. Where there are schools, they are no longer there. So people are living a very miserable life. And then the third issue is NEMA, National Environmental Authority. In their mind, they think every lowland is a wetland. We need a gazette to understand where does the gazette start and end. But for them, even what is privately owned and you have a title, they are issuing the threats one after another. Singa tuvuddeko eyo katuddeko ewa Honorable State Minister Honorable Fiona Nyamtoro, State Minister for Energy and Mineral Development. Ono yawadde speech naleka bannayuganda nga buli omu agamba waawo abamunga bawuuna abamunga bakutte ku matama nti bannange omukyala ayogera bannange nalabyeko abamunga bakola comments nga bagamba nti nti mwana muwala oyo mugezi nti era singa tali mu kibiina kya NRM nti yandibadde ba MPs abogerwako. Nalabye nga comments ziflowinga nga buli omu agamba nti bannange nze siwagira NRM nti naye omwana muwala oyo mugezi ate mugezi nti waba yatandise okwogera mu butuufu otya. Wulira speech ye yino. The graduates particularly, I cannot speak to anybody at the front here because their expertise I tap into every day. I sip from their cups of wisdom, but I can share my experience with those of you that are graduating today. I am thrilled whenever I share with young people who are passionate about governance, who are passionate about democracy, who are passionate about creating a difference in society. As the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy rightly states it, democracy starts with dialogue. I want to polish it further and say democracy starts with you, because you are the initiator of dialogue. Now, the time that you have spent in the academy, by now you are well conversant that the problems we face in society know no political affiliation. They are not colored in any of our political parties. And that is a strong message to you as a young person. Where do you stand in terms of your values? What are you fighting for? What do you intend to achieve? What is your vision? It is very important at the end of the day that amidst all this applause, amidst the joy, all the time that you have taken out, somebody mentioned the morning drills, and all the efforts that you have put in to see
that we are celebrating you in this room today to have intentional results. Results that are going to be impactful to the people that you intend to mingle with at the end of the day, but also for those of you who will take it a notch higher and go and offer themselves for different leadership positions at different levels and capacities. My prayer would be that many faces that are in this room can be able to produce the next members of parliament, the next ministers, the next directors, the next ambassadors, the next everything that we need to have a better Uganda. I am certain that when we are chosen from those that have been prepared, then we can see a future that our forefathers have always fought for. I thought I should just come and encourage you. I had a lot of enthusiasm in the room, and it reminded me of my Makerere days. In Makerere, we would say, we have won. Amidst all the life uncertainties as they present themselves, ladies and gentlemen, today you have won. byebyo nga w'omuwulidde oluzungu lwokka ogamba nti kino ali fluent byonna byayogera naye nga ffe tumwagaliza birungi byerere era tusaba nti Mukama amuteeremu obwangu aweereza bannayuganda kyenkanyi tudde ow'omwana mulenzi juzi twabaleetera emboozi ey'omwana mulenzi Edward Ayebwa ono eyavuma omukulembeze w'eggwanga n'avuma famire ye yonna nga talina gw'ataliza munange ne bamusindika kabula muliro amaleyo emyaka 6 ono alajjana era munange agamba nti yejjusa lwaki ekintu ekyo yakikola naye tubadde tukyali awo abantu nga bakubaganya empawa nti obaoli awo mulamuzi yali mukambwe nnyo ate wavuddeyo muvubuka omulala naye nga ye munda gyetunuuliza muwoozi era yavumye muwoozi munange n'atuuka n'omulagirira waali nti oba beetaaga bagende bamukwate wuunono gwe kimuhoozi kireegaagamwa g'embizzi n'ebiyindoyindo by'embizzi n'agagaso g'embizzi n'agagatu g'embizzi n'ogwo ogubuto kitambula kibigula ng'ekikazi kisinika ebinyo tekirina magezi kibuli epama mu ngoye nakufuka mu ngoye nga kinywedde omwenge kugambye mmwe temutuvuma musinika ebinyo buli anaabagambako ye anaasibwanga munaasiba nsi yonna mukola birungi muli bamalayika komanyoko kitunulanga agagatto ga kitaawe waakyo komanyoko kirega ogubuto n'oguwalala ebimatwalako enviiri temubira abatumbaavu munonooza ebitabakwatako mwe mute butambi nga mutwewaanirako wata vidiyo emu eyanyiiza obuganda ffe tetwakukwata tetwakugamba kulwaki mwefudde ab'ekitalo ennyo we mungu kitunulanga akatogo akagagidde ku lumbe kumanyoko kitunulanga kye baliddeko emmere kiri ekitunulanga ekyebase ogusajja gukulu kulaba agamwa laba agayindo kyona kitunulanga embizi tekikkuta galiyanga mbizi gafuukuula embuto kiswankula gulabe gumuhoozi ebinnyo temutwesinisizaako ebinnyo mwe mutuvuma naye mwe temwaga tubavume temwaga tubagambeko mweyita ki bwe mwajja okusenga mwatwala nsi yonna ensi muginyuunyuuse buli wamu mukabbye buli wamu munyuunyuuse mulidde n'obuveera mukombye amasuwaani mukombye ebikopo abasepeje mugakombe mugabotoddemu ebituli komanyoko yaako komanyoko kisiraani mmwe bisiraani mmwe mbizi mmwe mujje munsibe ndi ofu masakalodi kabojja kumanyoko mbizi mmwe mwengaye mutuvuma tetubaddiza mwani abasibako wani abasiba kugambye abaana abasibye bamakomera ndi babavuma ku TikTok stupid mwe muntu wa mmere mbuza mwe muntu wa mmere mbadde mmwe kyakulabirako we kimuhoozi kimusevene kiyimiriza enguzi kisinika ebinnyo sigwagaba enguzi mu parliament abaana bowe enguzi bana banyoko bana bakitaawo tumbaavu kati enguzi enaakumadde mu ggwanga eggwanga mulibebbeza mulitambuza nga nfuddo ebyamwe bijjira ku nga tuvuddeko eyo tudde ku nsonga za mukulu Honorable Joel Ssenyonyi na munamawulire Dean Sava bano no beetuwala era beeyuza entabo eva ku ki byonna kambikuwa ebibino obitegeere mu butongole gye byava ate biragawa bannange ekituufu Joel Ssenyonyi yabba ssente akawumbi ke bamulumiriza oba nedda sooka owulirize bino bulungi. Dini Lubowa Sava ne Honorable Joel Ssenyonyi. Dini Lubowa Sava yavuddeyo n'agamba Honorable Joel Ssenyonyi yalidde akawumbi kalambamu miliyoni 7. Honorable Joel Ssenyonyi mu kurespondinga n'atwala Dini Lubowa Sava mu kooti.
nze kulwange siinayo politician gwe nterayo mukono gwe mpakanira naye ekibuuzo kye neebuuza ani aŋŋamba kubanga bw'oba ondabula kitegeeza obanga ayagala neetereeze kati ate oyagala otya neetereeze ng'ate walayira n'okulayira n'ogamba nuupu ogenda gikuba ogiteeke ku ttaka oba otegeera oba okategeera ojja wuunza abantu abatalina bwongo naye kufa abalina obwongo tutandika okugamba nti kati ono atwagaddeko kyokutulabula kubanga Honorable Joel Ssenyonyi waba yali asente za Museveni walina okubaawo byatuukiriza nga biyamba Museveni kati gwe Dini Lubowa Sava omuwagizi wa Museveni oba akolera Museveni ate ojja otya otubuulire oba okitegeera leka mbabuulireko tetubangako basibu gwoyo omuvuka tavaako hadithi nze in fact mulabanga na mulalu nze neewuunya n'abamuteekinga serious yes naye Honorable Joel Ssenyonyi move gye yakoze okutwala akasajja ako mu kkooti eyo move ntuufu si lwakubanga nti mu gavumenti ya Museveni obwenkanya bugenda kujja wabula wekanaalema okuleeta obujulizi era kijja sigala kiprovinga Honorable Joel Ssenyonyi nti talina ssente ze yalya oba ontegeera yes nze gavumenti ya Museveni ngimanyi basindika pressure 24/7 ng'avuma kabaka ng'awemula kabaka awemula Museveni awemula ne mukyala wa Museveni nga bw'awaana Kyagulanyi listen we bakwata pressure 24/7 bamuleetaleetako mu kooti ne bamala ne bamuta naye waliwo ate yavuma Museveni ne mukyala we nga tawaana na Kyagulanyi oyo bamusalira emyaka 6 kitegeeza ki nti ono yavumanga Museveni nga bw'awaana Kyagulanyi bali bayina ddiiru egezaako okutwistinga ebigambo byabwe ebigambo by'oyo muvubuka nti Kyagulanyi yamutuma ndi bo olw'okuba be baali bamutuma tewaliwo kiyinza mmutuukako kyekimu ne bya Dini Lubowa Sava bakola akazannyo ke bayita akugoba tabulako kyakola ki kyakusuuza kati ssaawa zino baagala waakiri okuleetamuuko abasiru mufe abasiru batandika okutwala ebigambo ebyo ng'ensonga osegedde naye nga realite gwani atubuulira otubuulira mu mutima ki kiyinza kukosa kitya kubanga bwe tutegeera nti Honorable Joel Ssenyonyi yalya ssente za Museveni ssaawa zino ne tukuba Honorable Joel Ssenyonyi Museveni yasalwa kubanga yawa Honorable Joel Ssenyonyi abeereko ne byatuukiriza kati ate bwe tumukuba ebyo biba tebikyatuukirira kati ssaawa zino ani abaagattaani ebivubuka ebimu mubireke bigwe eddalu lyabyo yes ate nammwe abagamba nti Joel Ssenyonyi yakoze kibi okutwala omuvubuka oyo mu kkooti Museveni siye gavumenti ya Museveni si yegenda okusembayo okutwala Uganda gavumenti ez'obwenkanya zijja eyawaaba emisango balifuna obwenkanya we baba baafutyankibwa mu gavumenti ya Museveni ekyo nkikubuulira osegedde kubanga omusango teguvunda oyo Omalo Kiseka akugambe nti yatawolereza bannabyabufuzi era nti munnange nti naye ekizibu kiri kimu ani akuwadde information y'omuntu omutuufu oba nedda omulala wuno naye ayogera ki ku nsonga eno eya Joel Ssenyonyi ne Dini Lubowa Sava Joel Ssenyonyi tannaba kubba ku ssente eziri wakati wa 1.7 biliyoni bino nzaabyogera ate mukimanyi bulungi nze sikolagana na NUP naye Joel Ssenyonyi tannaba kubba ku ssente ezo jaso yo propaganda baagala kutta linnya lye oba mukitegera bulungi baagala kutta linnya lya Joel Ssenyonyi banoonyeza ebintu bingi bye bagenda okukozesa okusuula NUP banoonyeza ebintu bingi bye bagenda okukozesa okusuula Joel Ssenyonyi bamugye ku kyaloopa nga bibuze kati bataddeyo ebyo propaganda musimanyi Joel yatwala 1.7 biliyoni omuntu wobanga oyina amagezi bakamala okukwata mpuuga duwaddira mu kifo kyo bamukwata ne miliyoni 5 ate gwe situkire mu 1.7 biliyoni bannayuganda olw'olumu mulowoozeeko ng'abategeera muleme kuvaayo kubuukabuuka mumale mubuke bye mutategeera leero nyimiridde mabega wa Joel Ssenyonyi tannaba kubbako 1.7 biliyoni oyo propaganda kubanga Joel ayimiriddewo nnyo mu kulwanyisa enguzi
Joel ayimiridde waberedde ku kakiiko ka Kosase. Joel ebintu byazudde mu gavumenti bibadde bingi, abantu basuuziza ssente babadde bangi. Joel abantu balabisizza akaseera kamaze ku Kosase nga yakulira akakiiko ka Kosase, abantu balabisizza babadde bangi, ate nga bonna akola balabe bamwetooloola. Kati nga baagala okulaba engeri gye bagenda okuswazaamu Joel Ssennyonyi, kale kwe kuvaayo batandika okugamba nti Joel yabbye 1.7 biliyoni, musimanyi yalidde enguzi. Muleete obukakafu oba yazibbye. Kale muleete obukakafu oba yazibbye, ate mulekere ngaawo nammwe okola ebintu by'ekisiru. Yenna yakoze kanakabadi, wakoze kafu. Joel akyali kiriini, Joel ali simaati, Joel tannaba kubba ku ssente. Abyogera bineeno mukimanyi bulungi, nze ne NUP tuli kabwa nango, naye Ssennyonyi tannaba kubba ku ssente. Tambuza vidiyo eno etuke ku bantu abo abasirusiru abatambuza message ey'obusirusiru eri Joel. Joel tannaba kubba ku ssente, Ssennyonyi tannabba ku ssente. Tambuza vidiyo eno etuke ku buli muntu yenna ayagala okwesiriwaziza ku Joel Ssennyonyi. Talina buzibu byo nga wenkugambye nti wemamba awanayiye era nabo bawadde endowooza yaabwe nga bagamba nti ebyogero bya bulimba bandiba ng'abantu bano balina ebizibu byabwe ng'ababiri. Jjukira baakolako wamu ku TV emu, omu nga yasaka amawulire, omu n'agakyencula n'agasomayo, okitegeera. So bemanyi nnyo. Wandigamba nti obaoliawo balina ensonga zaabwe nga ki nga bo abantu, tebalina ensonga zaabwe nga bo abantu nti so kyandibanga munnange kyekibaviirako obuzibu, ate ono okuba nga ateekawo ekibeera okuba nga alumiriza Joel Ssennyonyi n'embu nga teri kyamaanyi ekiri awo. Byo nga bikyali awo, twakulaga juzi oba twakuleetera emboozi juzi, omuliro gwakwata takisi e Jinja era nga bambi okukakana. Amawulire gaalaga nti abantu baali bakoze ki? Babiri. Infact basooka ne batugamba nti omuntu omu yafiiridde munda, naye ate ebiyembi amawulire agaliwo nti bambi n'omukyala oli gwe baali bayuwira amazzi, era nze nabagamba ne bagamba nti bannange omuliro sigwe ekintu ky'oyiwako omuntu n'omuyuwira amazzi engeri gye yali ayiddemu, naye olw'obulumi obungi bwe yalina omukyala yalajjana nnyo, ate bambi oyo yamuli okumpi yali wali wadduuka n'aleeta amazzi n'agamuyuwira, naye ng'olabira ddala omubiri nga kukola ki. Naye okukakana naye nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga ddala omuwendo guwerera ddala gw'abantu 3. Awo nno wetugambira nti munnange kitalo nnyo era kitalo ddala, naye nga n'essaawa ya kakati tebasobola kugamba nti omuliro kino na kino kyekyaviirako omuliro oba takisi okuba nga ekwata muliro. Nakakati tebasobola kikugamba. Na bino batugamba investigations baana battu era nabyo bikyali awo, naye nga tetunaba kuba nga tufuna ekituufu kyekiriwa. Mawulire mabi nnyo era mawulire ga nnaku era agaaliwo nnaku olwo. N'essaawa ya kakati tweyongera okuba nga tusabira kabeŋŋanda n'emikwano, assaako kuba nga tusabira n'abagenzi nti Mukama abenga abawa ekiwummulo ekirungi, era tukimanyi nti Mukama yagaba ate era yajjawo, ate nga ffenna lwe lugendo. Naye ekibuuzo kiba kimu nti ogenza otya era olulwo olulituuka lutya? Kyokka nti buli omu alina Mukama kyamutegekera nti era obudde bwe buba butuuse bambi era buba bwebwo. Naye nga bwe bityo weyongere kuba nga weekuumira ku NCK TV. Gwaliyo nga tuna subscribinga, munnange kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ssaako n'okuba nga oleka komenti yo. Ebisigadde buterevu amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Baganda baffe mwenna abali emitala w'amayanja tusiima nnyo, tusiimira ddala nti mwebale kuba nga mutambula naffe, mwebale kubeera naffe, mwebale kufiisanga kaddeko n'oba nga weekuumidde ku NCK TV. Kyemukola kyamaanyi nnyo, tusiima nnyo era tusiimira ddala, era tugamba nti Mukama Katonda oyo atakuumira mpeerera, atalya mandaazi, abenga abaddizaawo mu bungi buli kimu ky'oteekamu okuba nga otambula naffe.
mutuukirize tube nga tubeerekereza nga bulijjo naye tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo nnyini ddala temuvaawo.